bile agataliko nfufu era nga amalala ge tulina ge g'omubiri ogwa Canon Ddungu abadde amanyiddwa nga Kyapambalaasi gugalamiziddwa ku kkanisa ya Matters e Busega. Kakati abakungubazi basumbuyiddwamu ekire ky'enkuba wabula bakigumidde bwe bati ne basobola okwerekera omugenzi. Katulabe ebikira ku bino. Omukolo gw'okuziika Canon Ddungu abadde amanyiddwa nga Kyapambalaasi ku kkanisa ya Matters e Busega gukulembeddwa Musabalabizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu nga yambibwako abalabizi abalala okuwaddewo emirembe bafaraasiddwa Luwalira ow'emikono James Williams Sebagala n'abalala. Kyokka entaana etuuse kuddamu kuyoyootebwa n'okukebera obanga amasannyalaze gaaka ng'omugenzi bwe yagamba. Omulabizi Luwalira n'ow'emiti yana James Bukomeko boogedde ku mugenzi ne basima emirimu gy'akoledde ekkanisa. Tukaaba tusoberwa naye ate tulina okwebaza nti munnaffe abaddewo ekiseera Katonda kyamuwa akikozesezza bulungi. Nakinene nnyo kyeyanyongerako mu biseera ebyo olwakwatekande kaseera katono era amadde n'ensonga era tulina bingi etwayogera. Ye omulabizi w'emikono James Williams Sebagala asabidde ekifaananyi ky'omusika atabaddeewo. Olusenkungutuwe era kubeere ne ku muzaana woono Harriet Nakagwa guleme okubavaako emirembe n'emirembe. Minisita w'abavubuka n'okwewummuzaamu emmengo ekitiibwa Henry Sekabembe asabye bazadde okuliza abaana mu ddiini ate beetegereze balonda mu kulonda kw'omwaka guno. Mugenda mu kulonda si buvunaanyizibwa bagamba nti londa wano oba wali ne mulonde abantu abatuufu. Kyokka minisita Kamya agumizza nga bwe bataliwo agenda kutabangula emirembe olw'ebinaava mu kulonda. Omukulu w'eggwanga yabadde ku TV n'agumya abantu n'abagamba ebyo tebijja kubeerawo ne bakola ki ne batiisatiisa. Yalosias Mukasa ayagala okukiikira abalubaga South in Parliament ayogedde ku biyiiya omugenzi babadde nabo. Ye musajja abadde ng'alina naye ng'atakkiriza nti olunaku lulituuka n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ekituyigiriza ki tubeere bakkakkamu tubeere bagonvu eri bannaffe ate tumanye nti ekiseera kiriba lumu ne kituuka Mukama Katonda n'akola ki n'atujjulula n'atujja mu bulamu bw'ensi eno. Obubaka bwa Ssaabasajja busomeddwa Nnaalinnya Elizabeth Nakabiri Sengaaga ng'atenderezza omugenzi olwa byakoledde eggwanga n'Obuganda okutwalizaamu. Omugenzi abadde ayagala nnyo Namulondo n'Obwakabaka era ng'awagira mu bigambo n'embikabwa. Ssaabasajja asabye abaana okukola ennyo okuuma erinnya lya kitaabwe. Tusaba abaana batwale mu maaso emirimu gya mukadde waabwe nga kyekijjukizo ekimusaanidde. Ssaabalabizi oluvannyuma asabidde entaana y'omugenzi era nga tebakkiriziddwayo bantu. Kyetuva tuteeka ekifo kino entaana eno wagenda okuwummulira. Ku ssaawa 10 ez'olweggulo Kyapambalaasi agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale ye Reverend Father Joseph Luzindana nga yakulira abaana n'abavubuka mu ssaza ekkulu erya Kampala akulembeddemu okusaba okw'okumalako omwaka ku kifo kya Yes Center Ensambya. Kakati aliko obubaka bw'awadde abo abatulugunya bannaabwe. Abakristo bakungaanye ku kifo ky'abavubuka ekya Yes Center Ensambya okwefunirako omukisa gw'okuyingira omwaka omujja. Ku ssaawa 11 ez'olweggulo emmisa y'okumalako omwaka etandise ng'ekulembeddwa mu Reverend Father Joseph Luzindana akulira abaana n'abavubuka mu ssaza ekkulu erya Kampala ng'onakiikidde Ssaabasumba Dr. Cyprian Sitolanga nga yambibwako abasaserdoti abalala. Father Luzindana yannyamidde olw'abantu abatta bannaabwe ssaako okubakuba emigo nga tebasosola bato n'abakadde era nga banaaliko obubaka bw'abawerekereza. Kamabulira ekikubagiza bannange bulemenanga byonna bizikidde ng'olaba obulamu bwonna bwonna buganye nze mmanyi kigenda okukubagiza. Fukamira wansi ku mavivi g'otandika okusoma essaala Omukama ajja kuva waggulu. Bo abakristo baweereddwa amagezi okutambuliranga mu mukisa obulamu bwabwe obw'omu maaso bubeere butangaavu. Bino byogeddwa Reverend Father Aloysius Dombo ow'ekiggwa kya Nnyaffe Biikira Maria ekiwamirembe bw'abadde akulembeddemu emmisa ey'okuggulawo omwaka. Olwekyo tukube emirembe tulonde naye nga tukuuma
emirembe. Oluvannyuma Ssaabakristu wa ddiina ly'Entebbe Philip Mondoni ayagala okukiikirira abamakinde Ssaabagabo ababuulidde ensonga ez'abuntwala mu byobufuzi n'abasaba okumulonda ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Era byennimu nja kunywerera ku mazima gange mbaddeko n'obwenkanya sijja kubivaako. Kakati ekisigadde kyeki gwe mukisa gwammwe n'essaala zammwe tusobole okutuuka mu paalamenti tutereze ebintu. Abantu ab'enjawulo bakubye ttooki mu mwaka oguwedde nga basinga bakunyumyanga lutabaalo olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyazingamya emirimu gyonna mu ggwanga. Tibaana kusomera waka, kusomera ku TV, kusomera ku leediyo sibirabangako nibyo byewuunyiza omwaka guno. Ekkanisa yaffe n'emenyebwa naye twebaza Katonda nti weewaawo yamenyebwa naye baamenya kizimbe ffe ng'abantu tukyaliwo era tugenda mu maaso n'okusiga. Haji Sadala Musoke owa Kalangala MOV alambuludde ku ngeri omwaka oguwedde gye gwakosezaamu olw'entambula yasanyalala nga ne gye buli kati embeera tennatereera era baatunalaga enteekateeka gye balina ey'omwaka guno. Kale ffe ng'aba MV Kalangala twakatandika okukola naye twebaza nnyo gavumenti yaffe n'abantu baffe okuba nti baatugumiikiriza ebbanga eryo lyonna newankubadde baanyigibwa ebiseera ffe bwe tuba tutaliiwo okubanga emmeeri yaffe naddala MV Kalangala ye link between the mainland n'ebizinga. Ate Michael Sebbanga owa Rhino Services ayogedde okusomooza okubazze basanga nga bakola emirimu gyabwe olw'abantu abangi abadde bawakananga nti abantu baabwe tebafudde bulwadde bwa COVID-19. Abantu lubalabanga mwambadde ebyo engoye z'abasawo ze bakozesa mu kuziika abantu bano abantu babagirayo migo okubakuba abantu ne batandika olumwalo n'emmotoka ebagikuba ne bagiyiwa naye nga abantu tebakkiriza naye nga bane korona gyali. Asabye abantu okwetangira obulwadde bwa COVID-19 nga bagoberera amateeka gonna agasibwawo era batunabajjukiza nti obulwadde buno gye buliira bukyatta abantu. Ndabye abantu bangi nnyo abakunkumuse omwaka guno olw'ekirwadde kino. Bannayuganda tuggyemu okubuusabuusa bambi obulwadde gye buli. Tugezeeko okufolowinga minisitule byetugamba, tugezeeko okufolowinga gavumenti byetugamba. Na bino tubisoma mu kataliiko nfuufu.